Ebisigadde yali mubaya nnyo ekkomera lyalinga n'ebisigadde mubanda mutuufu gwosinga ku palace emirundi emeka mirundi 10 ku palace byamukola mukuba empi ne bino ebyawaka musinga emirundi 10 kitegeeza jjuko oyinza n'okumalawo omuntu ekyenjawulo ekiriwo nti nze namanya kyendi nze kennyini ndi kyakulwanisa nti ninganga bomu nti wogisuulira wansi bwoti nebaluka kati negezaako kwekwata ennyo nenekwata nenewumbawumba nenekuumira ano nga sibalukangako newe ndibaluka akabira konna tekaliggwaawo. Sinkanye ne muganda we Palaso ensinkano eno eraga ki? Saidi ya ghetto eyina ekifaananyi kyeraga ku baana emijiji egiri kati mu ghetto nti newankubadde muyinza okubaawo n'obutakkaanya naye era at the same time nti waliwo okukkiriza ne tugamba nti kati tutambule tuve mu kulumagana twale nti balibeera balabe lubeerera tebasobola oba kweyisaako tekisobola kuva ku mutima gw'aliyeni nti bamukubamu empi era mu ghetto webakuba empi baba bakuyisizaamu amaaso era naye anoonya wamufunira naye jasi lwakuba tanawamufuna tanaba kufuna bufunyi waazi ntuufu tanabafuna bufunyi waazi ntuufu kwesasuza Palaso naye nga naye anoonya era ku kivulu ky'Empere Festival yali amanyi maze okufuna amaanyi nina mwesasuza. Tuwulira Ssaalongo Liripazo bazzeewo alaze yasinkanye ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Palaso then gwe jjuuko yasooka okkulira eggaali we yali ku gaali tannakusonyiwa era tannakukubira ku simu ayinza njogeddemu ne Liripazo after nga maze omumiitinga n'aliyeni nangamba Liripazo nangamba muganda wange musajja oyo yannyonyoddemu ensonga era ne tuddawo era bazzeewo naye ku Liripazo abadde atambulira ku bunkenke ng'agamba oba wembasangira kubanga waliwo n'ekivulu bwe beesanga ne bakuba n'owa poliisi wa Liripazo baagalabako nangamba jjuuko byonna byonna ebyaliwo musooke mubiteeke emabbali mwenoonyeeko naye nze mmanyi oli muganda wange nze nsobola omusonyiwa oba tusobola okubeera nga nze simuyinaako mbeera ne muganda wange mumanyi ayinza okusonyiwa kungulu wano oba musobola okubeera nga muli fiiti naye nga kisigala wali ku mutima. Palaso tewali buzibu tekisoboka kubeerawo jasi awo aba ayinza okuba akubiddwamu era sisuubira nti basobola okubeera ab'emikwano. Enjawulo yange eyanjawula ne alien ebyange byanjawulo mu tebiringa bya Fiki Gaza oba bya ba General Gaddafi nze by the way nali wanjawulo mu ku side ya alien n'emikwano gye era nali kirozi nnyo biseera ebisinga nze yali asalawo kola ki alien alogebwa tebamuloga asiba kundagu muzibwawo bino byayimba nti mmanyi kyena saddaaka bituufu ate wuye yavaayo ne ku media nga ali musaba oba ayagala jasi kujjubisaamu si kujubisa nze olaba waliwo obusongasonga kati nkugambye ng'obwo obusonga obwendagu nze sikolagana na muntu mwana akola ki yeeraguza era nalaba nga tuyinza obutagatta bulungi ezimu ku nsonga kweraguza then naye ensonga ye muli ku mutima agimanyi alien talina sente zayinza kumpa ne ku luli just twali bakyali nze nakigamba ne ku mulundi ogwasooka twali bakyali naye alien talina sente zayinza kumpa ziyinza kubaako kye zinyamba gomulaba asobola okubaako sente zayinza okumpa abasebo nabanya once again another brand new episode of course Bambita Rupi nanyini kabi nanyini industry amanya agwalita pia Mr. Mbalita 225 episode je tuli mu kona kado subscribe nge tongere kubanga tukivuga kiberenga kiguka of course tuli ku Silverback Lounge wetu sinzide mbajjukiza tusangiwa wano opposite neche bayita Wakayira Diesel Garage oba next to Makinde Secondary wetu tuli mpola emikolo mbaga birthday parties zona tubikola kafuka kabi environment and ambiance mugira bayanjawulo so
muje mbenga mutuwagira kasoda kwekali kabei nsamusama abalaba emipiira mwatena mwetubetanira nnyo weekends nina kwendala eza weekends zimira mu mpira Champions League ne league endala eza Bulaya. So muje mwetwegatako tubenga tunyumirwa mpolampola. Then mbajikiza tupi promotion as well kucho promoting Endongo TV ne radio tubeerawo mpolampola nga tukikwasaganya na damu abayimbi nga mbulimbo na ira wawa na wasigadde tebanyage kasente muje mbenga mutwegatako. Then aba Prestige event ushers mbajikiza bana ba kabinyo bakola kyebayita events delivery byakabi kyebayita emikolo gyakabi kwambaza okudesigninga n'okudecoratingira ebintu byakabi. So wona osinzide of course another brand new episode tuline muganda wafamanyikidwa nga Juko atwasemba okuba naye nga atunyonyola engeji yatambuzaamu egaali ya yensikiri lwaki teyali andilule lwaki teyanyaga abantu lwaki teyakubanga abantu nga bye twalaba mu nkuuka. So still nga tubigatagata wekigenda okutambula tugenda kuba atwegaseko of course next episode naye nga mbajukiza wenna atanafuna ttaka atanagatagata agamba nti alina okubanga ava mu mbeera y'ekipangisa anoonya abantu abatuufu mu bintu by'amataka n'ennyumba okukwatya mu nnyumba z'okubanga bazikwatya mu bulungi rent n'ebisigadde babayita TH Property Consultants. Inamba kwezira ku screen ezitambula tubanoonyeko tubakubire tube nga tubeekwata tulobe mu bintu ebyaddala tujja ku maaso kubafunako ne interviews batuli amataka bagalina sayidi ki basinziza sayidi ki era babeerawa era gwasaswa kibanja mpola kiyinza kuggwa kitya. So negatako kubanga ndi ne muganda wange champion Juko obulambu gamba kyo ogenda champion epeso ogenda kwongera ogattemu awo nga tunagattayo omanyi bayinza gattamuka bayinza ogamba ekintu kigasekase naye nga tugenda kwongera kubanga tuwayamu twasoma okuba naye nga tunyula ku bintu by'eggaali n'ebisigadde lwaki okwekyusa n'okwefuula okwali ku team Alien Skin kwamuleetera okuva ku gaali. So champion kitambula kitya undefeat obulambu gamba butya si bubi n'akamu 225 tugiyingidde na muliro tuli mu February kati twamuyingidde dda ate tulina ekyokukola tujidde wano champion nga luli twasemba okuba wano nga eggaali zirinamu obutakkanya abantu bakuba abantu tugenda okutuuka wano eggaali ezaali zinenengana ebifaananyi osimanyi babirabako wabirabyeko omwezi oguwedde guno mbirengera era mbiwulira ebimu bintuuka nako nga tebinanatuuka ku media. Alien Skin yasinkanye ne muganda we Palaso ensinkano eno eraga ki mwenga abali mu ghetto gwenge yali ku gaali eraga ki ku saidi ya ghetto eyina ekifaananyi kyeraga ku baana emijiji egiri kati mu ghetto nti newankubadde muyinza okubaawo n'obutakkaanya naye era at the same time nti waliwo era balina okukkiriza ne tugamba nti kati tutambule tuve mu kulumagana. Then eno side ya street eno side y'abantu betulaba mu kamera ababiraba ku social media batwale ki bakitwale nti bali beera balabe lubeerera tebasobola kube kali kabadde jasi koyinza okuyita jasi kawaani oba kweyisaako tekisobola kuva ku mutima gwali eni nti bamukubamu empi era mu ghetto we bakuba empi baba bakuyisizaamu amaaso basigadde bakulabisa era naye anoonya wamufunira naye jasi lwakuba tanaamufuna tanaba kufuna bufunyi waazi ntuufu tanabafuna bufunyi waazi ntuufu kwesasuza Palaso naye nga naye anoonya era ku kivulu ky'Empere Festival yali amanyi maze okufuna amaanyi ngenda mwesasuza kati ate ne bidda kubanga era walabako ku video ezalivuddeyo tubakubye Palaso adduse vanyuma nnyo Palaso yawulira obusungu ne wabaawo ebiriwo Palaso ate naddayo waggulu nti era yakyasobodde okukola ki okuwiininga mu ekyo n'akuba kati mu kino ekyakuno okusisinkana kuno Palaso yali jjukira baali teboogedde nti oba kino ne bwe kiti abasanga bakwata video ne mwana mulenzi Gladiator kati ye Palaso olwalaba eggaali oba omanyirawo vita etandise era n'akwatirawo mugemera wala n'asuula ejjinja wansi okuva wansi yali suula mu kavidiyo kalaga alisuula mu magezi ye yali situla asatu agamba kati bano ke batusazeeko katulabe kibazzaako naye yagenda okulaba nti ate Alien yali ajjidde ku peace n'agamba era n'alagirawo nti ffe tuli ize tuze kubongako bubonzi kati Palaso yo omuleetera emirembe akuwa emirembe omuleetera effujjo akuwa ffujjo omuleetera ezzalawo akuwa ezzalawo. Ekifaananyi kiri ekyokulumba amaka ge ne bayasaasa ebintu tunulire nti tekinnaggwa ku mutima nekiri ekyokumukuba empi kikyali
kikyali ku mutima singa tekiriiwo ezo emmotoka yali badde yazikozesa dda naye nsuubira ku mmotoka zonna ezakakozesebwako ye Mini Cooper yokka era kyekiriwo ate eno gyatambuliramu tennaba kukolebwako etambula butambuzi bweti endabiramu tezinadda ate zinnaba bwe zityo we zitambula so tutunuulire gwe ng'eyali ku kampi y'omusajja ono waliwo kye bayita okusonyiwa n'okwerabira omukulu ono tasonyiwa oba teyeerabira kuba kati aza agattaganya n'abantu abaze babeerawo omuli tuwulira Salongo Liripazo bazzeewo alaze yasinkanye ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Palaso then gwe jjuuko yasooka okkulira eggaali we yali ku gaali tannakusonyiwa era tannakukubira ku simu ayinza njogeddemu ne Liripazo after nga amaze omumiitinga n'Alien nangamba Liripazo nangamba muganda wange musajja oyo yannyonyoddemu ensonga era ne tuddawo era bazzeewo naye ku Liripazo abadde atambulira ku bunkenke ng'agamba awo bwe mbasangira kubanga waliwo n'ekivvulu bwe beesanga ne bakuba n'owa poliisi wa Liripazo baagalabako nangamba jjuuko byonna byonna ebyaliwo musooke mubiteeke emabbali mwenoonyeeko naye nze mmanyi oli muganda wange nze nsobola omusonyiwa oba tusobola okubeera nga nze simuyinaako mbeera naye muganda wange mumanyi ayinza okusonyiwa kungulu wano oba musobola okubeera nga muli fiiti naye nga kisigala wali ku mutima sigala ku llo so mwe kyekikyamu ekyo kyabaawula ennyo to the extent ng'osuubira tasobola kukusonyiwa kati Liripazo kyogamba yamusonye ndaba bazzeewo abanga yamusonye kyogamba Palaso yamusonye alaga lo tewakyali buzibu kankubuzeeko lupi singa afaayo omusajja n'akukuba empi mu lujjudde lw'abantu obungi naye nga nakyakukubira just nti kale oyagadde omumanyira naye n'akuswaza n'akkuba oluyi n'avaawo n'ajja n'akwonoonera ebintu olw'effujjo ly'ozze okola gwosobola omusonyiwa ku llo nyinza obutamusonyiwa naye olw'embeera gyendimu kati omusajja waayinako akantu kali akekkomera kali kakyamwetooloddeko nyinza obutamusonyiwa naye kireka kuwalana kati gwe okirabamu ye okusonyiwa waaye mbiraba bulabi kitegeeza Alien tasobola kusonyiwa kyekyabawula ennyo champion giko nti temusobola kuddamu gwe nga waŋŋambye oba yasonye naawe essimu yagiwulugumizza kyekyayogeddeko nga mu ssimu gye yakukubidde Alien omuntu ali complicated newe twabeerangawo kufa ng'akeera ku makya ali muddo nakugamba juuko olabye otya eyo piki wengikuwa era n'agikuwa naye butuuka saawa bweziti nga gumuweddeko piki yange eriwa ate gikuwa gituttewa kale kwegamba ne wakeera ku makya n'agamba nze ne Palaso tewali buzibu tekisoboka kubeerawo just awo aba ayinza okuba akubiddwamu era sisuubira nti basobola okubeera ab'emikwano tekisobola kubeerawo tekiribaawo kyekyabawula ennyo jjuuko nze ne Alien ng'ogyeko biri bye watunnyonnyola naddala point gy'olaba nti tasobola kubeera ku mutima nakkakkana n'agamba nti kati omukulu ono tuddemu adde ku kido adde ku gaali gwe ne bafiiki Gaza n'abalala baava ku kido nze nno enjawulo yange eyanjawula ne Alien ebyange byanjawulomu tebiringa bya Fiiki Gaza oba ba General Gaddafi nze bayizayi nali wanjawulomu ku saidi ya Alien n'emikwano gye era nali kiroozi nnyo ebiseera ebisinga nze yali asalawo olw'ensonga twali ba mikwano ng'ovudde ku buno obusongasonga be mubeeramu nga tebaagala obeerawo wooli era abaana abo neŋŋamba nze ate already siri mu level y'abaana abo gye baagala okuntwaliramu ng'ovudde ku eyo ensonga naye yayina ensonga era gyandowooleza ku mutima ye ng'omuntu gyandowooleza kuba wande we twesisinkana biseera biri yayina akantu ke yapointinga out neŋŋamba gayo ono andowooleza kino nenfumiitiriza mugenda okugatta dotsi nemmanya kyandowooleza ate nga nze mmanyi ekituufu osuubira ali akulowooleza ki champion Jiko
kyandowoleza akimanyi era tavangayo kyemmanyi ayinza okuba yakigambako ku kyaliba abamuli okumpi. Wamuloga, wamukwatamu, mwalwanamu, wayagala mukyala we, wamukola ki? Alien alogebwa. Tebamuloga? Asiba ku ndagu? Muzibwawo. Bino byayimba nti mmanyi kye na Saddaaka bituufu. Ate wuyo yavaayo ne ku midiya ng'ali musabo. Oba ayagala just kujjubisaamu? Si kujjubisa nze olaba. Waliwo obusongasonga kati nkugambye ng'obwo obusonga. Obwendagu nze sikolagana na muntu mwana akola ki? Yeeraguza. Era nalaba nga atuyinza obutagatta bulungi. So ezimu ku nsonga kweraguza then naye ensonga ye muli ku mutima agimanyi we tuyimirira fembi maaso ku maaso nga tataddewo mbeera gwejjuuko lwaki ndi munnyo ag'omunda galaga abamu ku agayinza okulaga oyinza kuba nti oba wayagala mukyala we oba wakwata mu nva z'omukulu kati mu bakazi baaliyeni nga njagalamu aliwa ayina bamuva Bulaaya ayina ba Queen Masolo n'abasigadde bonna siriigi zange siina gwe nyinza kwagala nga ali mukazi waaliyeni okujjako nga ye ayina be yeegombye mu bange. So tutunulire atulaba kati ku mukutu guno ayagala ategere ne ku TV wali ategere nti mu mbeera gye tutambuliramu ki ekiddako mu bulamu bw'aba tanakusonyiwa oba temunafuna proper reconciliation olowooza ki ekiddako nga tunavaawo? Okusinziira ku mboozi gye tunyumizaako ne liripaze emabegakaawo tujja tuulako twogere kuba liripaze omuntu wange nnyo ne Alien yali muntu wange nnyo tujja tuula twogere naye ebikolwa bya Alien binyiiza nnyo ebisinga ebingi tusobola otuula ne twogera wabanga naye akyagadde waddamu nakuyitodde ku gaali ye obeere ku kyali obeere ku kidooke kikola nze mbere ku gaali ye sisobola. Lwaki ate? Kati nze ni mu level ya kubeerako ku nyambaze engatto simanya alinamu akasente sente meka Alien zasobola okumpa Alien talina sente zayinza kumpa ne ku luli just twali bakyali nze nakigamba ne ku mulundi ogwasooka twali bakyali naye Alien talina sente zayinza kumpa ziyinza kubaako kye zinyamba gomulaba asobola okubaako sente zayinza okumpa. So mu bulamu buno bwe tutambuliramu champion Jigo tutunulire so safety eyimiridde etya naawe okubeerawo nga ate olina omuntu yali kyaliwo temukyakwatagana temukyabonga oyimiridde otya mu mbeera y'okutambula security kuba tetulaba ye atambula n'amagaali g'otambula weka oyimiriddewo otya mu bulamu? Nanti first kyoba omanya nze creator wa gaali ya Alien oba kiwakane kikkirize nze creator waayo abasinga percentage be batya baali batabani bange bestajja nakuugirako basinga beemanyi era bamanyi nze yaba bamuteekako kitegeeza wensalirawo gamba nti kanejjeko eggaali nyina ensonga nnyingi nnyo ezindetera okukikola ekyo kati buli muvubuka ali ku gaali ya Alien gwe kyomanya mukono gwange gw'amaanyi nnyo gwamunda kubanga abavubuka bonna nze nali mu motoka yange ntambula n'abavubuka 7-8 newe nabakwate kubo ne mbalekayo ne mmanya kyennyina okuzanya kati wano nze wonsanga gwe gwamanyi kyoyinza okukola naate mmanyi nange kyenyinza okukola nze nno ndi wanjawulo ku Palaso nze ndi wanjawulo Palaso bagamba mubi nnyo America yonna yali mu ttemu biki n'ebisigadde yali mu bbaya nnyo ekkomera lyalinga n'ebisigadde mubanda mutuufu gwosinga ku Palaso emirundi emeka? Mirundi 10 ku Palaso. Palaso byamukola mukuba empi ne bino ebyawaka musinga emirundi 10 kitegeeza Jigo oyinza n'okumalawo omuntu ekyenjawulo ekiriwo nti nze namanya kyendi nze kennyini ndi kyakulwanisa nti ninganga bomu nti wogisuulira wansi bwoti nebaluka kati negezaako okwekwata ennyo neneekwata neneewumbawumba neneekuumira wano nga sibalukangako newe ndibaluka akabira konna tekaliggwaawo bw'oli baluka naye just nti neekuumira awo nti
basobola n'okujja ne bakola kye baagala. So nga tugenda kumaliriza jiko tutunulire so obulamu bwenge gyotambulamu ne kakati bwoli olowooza wava kwali ne weyongerako kyenkana ki ne we wamuleka yeyongerako kyenkana ki? We namuleka yeyongerako sijja kiwakana ate nange siri we yandeka yeyongerako alhamdulillah bye twali tugoba yabituukako ebisinga ebimu n'abiisa n'obbiisa bye twali tusuubira okubaako bye tukola naye yakimanyi kati ate nze ku sayidi yange wendi sisobola ate kudda mu vulugu ye gwalimu ate kati unless nga liri pazo watugambye nti munayijjuko mwenoonyeeko mwogere tusobola okwogera reconciliation ne twogera nti wetwesanga tinewembeera eno sibaako kyenyinza mugamba okujjako nga nyinza mukubira ssimu n'ogamba nti munnaye kyakabi. Eggaali y'omusajja yali ekusanzeeko mu kwawukana kwammwe nako mwali musisinkanyeko n'eggaali ye nga twesisinkanye bwesisinkanye transit tetwesisinkanangako mu transit wabula ye yannumbako wa ewange wennyini amanyi bw'obeera tosenguka gw'oyawukana n'omuntu kati nze nsenguke ku lwali ali ndasobola kunnemesa fuka nti ansanze nga nfuka ate annemese nti tofuka tasobola. So weyajja nasigala ku byange najja n'ensonga ze n'azikola zonna nandeka we yandeka nga tolumiddwa tokoseddwa okukosa teyankosa nti wuuyo antaddeko olubale kyo tekisoboka ate era abaana abo wewanga basobola okubeera eyo ne bagamba jjoko twagalamuko ate osobola okuba taatawo bali batabani bange abaliyo jasaagala nnyo bazalawa balina ekiti kyabwe kuba ne we nabaleka buli omu ogenda okulaba alina ekimwongeddeko siina kyembaagaliza kibi wenvaayo ne mboogerako ebikyamu bye baba bakoze babitunulemu wenvaayo ne mboogerako ebirungi babisiime kuba nze oba n'omutabani wo ng'ate omwagaliza bibi byokka ate nakyo kibi lwakuba nti ne mutabani wo osobola okumwagaliza ekkomera ayigemu ekyo kinayogera nti olwolumu alien kyali wange aliko kyali wange naye olwolumu mwagalizaako abeeko kimutuukako agambe nekino kikyamu bulijjo kyenkola kyekyo kye nali ntegeeza wabula simwagaliza nti bibi byereere era kye nalabye nti yasobodde okuva mu ggaali ogenda okubuuza palaso ng'ategedde nti tebikyagattako ebyokulwanagana ate yategedde nti palaso levo ndalamu ojja musanga bwomu omukube enkyakulumba ewuwo ojja kusanga jjuuko omukola ekyomukola lwakuba ali bwogu nze nyimirira eri ngambe mwana mukwate gino emitwalo 5 mugende mukampeeremu discipline bakube nga tomanyi nakuba jasi ekisinga ebukulu nti kale mu ghetto tusigale nga twewa ekitiibwa lwakuba abantu baali nze we nabalekera abaana abo bali sinabba bangula nti respect yekyasiize respect to one another respect abaana ba palaso sibe basinga okuba engumbi era abantu ba palaso beyesiga nti we tuba tugenda awo tujja kukubawo sibe basinga okuba abaali ni babasinga naye abaana ba palaso balina respect naye ate waba asazeewo okukola kintu kobenga okuba engumi ng'oyinza omutta yajja nakikola. So champion Jiko nga tufundikira obulamu bwo n'embeerayo kati wabeera yakakisa ng'omuntu ayagala bagata akola atya nga tufundikira era essimu yali kati gwoyina essimu yali naye soogera naye munange soogera naye wano naye njogera ne Chozenike Chozenike Kabadia Fiki Gaza ye njogera naye Alien soogera naye nedda oba nga tosobola munoonyaako yakunoonyeeko Alien ayina capability ekubira essimu ezanga azirina enyamba zombi MTN ne Airtel azirina akukubire kati kambuzeeko ku level gy'oliko na ku busobozi Alien bwa yaligambye naye omusajja ono kamukubireko ku kasimu nga sikakuzalawa kiri mukubire kati nze we manfunye obutakanya naawe oba nga kale tubadde tutambula ebbanga nga sikuwuliza
so gamba naye man chaliwa ngono kamononye kuba yaliko chaliwo nze namulako ebbange mabegako nga muli ne Chozenike naye ne muleta ne kumpe emirundi ebiri si gumu sebiri twagenda ka ku UBC ku stage ro ne kile mirundi ebiri ne ku metro mirundi nga tubugisa amafuta tugenze kulaba kati ekijjako gwe okukubira essimu kyekyaaki yalinya nnyo kale yakubamu amasanyalaze gayambuka tegake fezi iki wegana kanga gwali waggulu yekiukamu nze by the way n'okugamba okunoonyaako liri pazo wangambi wali nengamba naye maani nze sijja munoonya yeitwala nga wakitalo ali waggulu era ngambye liri pazo nyinza obutamunoonya naye wembanga waliwo obusobozi obusobola okumusisinkana tusobola okwogeramu naye ate naawe osobola omunoonyamu n'omubuuza kati byobadde omubuuza oba n'omubuuzaako naye jjuko n'ofuna sayidi zombi n'oleka tunulya sayidi yange yokka naye n'omunoonya ngenda kumunoonya so ngenda kugezaako munoonya tulabe munnyonnyere mubuuze kuggwe tulabe asobola oyo kati kuzaalawo lyayina naye tomanya so champion ligo nga tuwunzika biki byokola nga engeri wava ku gaali biki ebirala byokwasako engalo ne bangambye mutabani mu content wa kabinyo mutabani wange muka akola ki content kigwakola ku mutimbagano amwagaza abantu era kati sawa zino ye TikTok agimanyi era nze neewuunya ali mbantu bameka ali mitwalo 3.5 nenga mwana muto akola content we tumukola naye olwolumu ne mutuuliramuko tutula mu sound era mwana si mubi n'akamu era mu content walaba ebitamugattako abibuuka boosi era asobola okulaba video nagamba eno yali lipazo dadi tugikole fembi ne tugikola naye so kali nga tusibula tulinayo akataleke ka tugende kuba akadde nga tusibula champion juko tulinayo abantu abagala okuyigamu engumi n'okubeera ku okwerinda self defense bakunoonya kati ate nze nalekerawo no jiminga sikyakuba bikonde sikyagala kulumya bantu nabalumya nnyo ebiseera biri n'embikoowa era akataleke kakenyinza ogamba baganda bange ngenda sindikira baganda bange abasaidi ba Fangoni n'abasaidi ba Palaso ba ezo zona timu nazirimuko gemazima baivanikira gwe n'omubuuza kyali wange nwankubadde tetuwaya naye tuwesanga twebongako kati ate aba alien wakyaliwo oluwonko luli tetusobola kwesanga ne twebongako wakyaliwo oluwonko naye oluwonko lujja vaawo inshallah ndabyeko ku liri pazo byangambyeko n'essimu gye yankubidde wayinza okuvaawo naye olubaka bwenyinza obbagamba nti baganda bange ddala abayimbi abo sigenda kuweereza bubaka bw'abayimbi bokka wabula ngenda kugamba abaana abatambula n'abayimbi nti bwe kakasa nti buli kyokola kyonna mu myaka 5 ogenda kubaawa kubanga ffe twatambulako ebiseera n'abayimbi bestajja mentioning nga beemanyi mu biseera by'abagiribo we twatambulira ne bagiribo naye twakomekereza tetulina kye tufunyeemu nga tuli ku zero nenzera nengamba kati kanfune bizinensi gye nkola essaawa lwaleero lwakinze mba njogera ekigambo kyange neoba ompita oba neoba ki seetaga kunsasula kuŋŋamba nti oba onaagenda kumpayo emitwalo 2 wemma ndi wakubeereramu nkubeereramu ku bwereere sente zange nziina kati wookera ku makya naye n'okola omulimu gwo nga tewali akufuga ojja kukakkana oyogera ebintu ebigattako ku ggwanga lyammwe n'ojja kuddaawo papa kibanda kabaka ebyo tebigattako kale nkuyanziza champion mu mbeera eno abali ku mukutu mukole kade subscribing otherwise bampita rupi nanyikamanya yagwaita apya bisambalita larger partners of Abe Express Media then mbajikiza tuli kusira back lounge ekyokulya n'ekyokunywa kuoza akamotoka tuli ku Makindi Salama Road next Makindi SS opposite ne Wakaira mujje tunyumirwe ebyokulya byokunywa environment nga bwogiraba yakabi enyumi kuoza akamotoka kabia kali ku bei ensamsamu tulinawo ne live band mass ejja
kwetandika n'ebintu ebyenjawulo ebiri wano kugamba ambience ne environment aba Valentine's Day ejja mwabagala date tubaneka candle night mujje binyume candle night otwale omwana wo mu candle night binyume kibenga kikwatagana so abagala wa mwenna mu kintu kya Valentine's Day mujje mutwetanire service sanza basajja bakugu mu ky'amataka ekibanja mpola n'okuba nti bakubanyiza amayumba go naddala apartments n'amayumba ag'enjawulo so tubeegatteko tubanonye ku namba z'essimu ezetulaba wansi Ruby Promotions ate ebyo promoting endongo kwosa n'oku marketing n'okukyaza TV airplays ne rotation ez'enjawulo mu Uganda zonna Ruby Promotion nga CEO Ruby Promotion yennyini gwoyogera naye bagoli naye ku namba eyo gyolengera ku screen then Prestige Event Ushers abaana abo bakabinyo mu kintu ky'emikolo n'embaga tu inboxing tujja kuba tukuwa enamba yaabwe balina boyinza oyita ba ushers